Njako ku story abaana bali aba babiri. Mama omusajja nga jayisa bubi omukazi. Omukazi ajjanoba mukunoba kwe ng'aleka abaana b'abawala aba babiri nga balekera omusajja. Omusajja nga tali kukozesa abaana mpola mpola nga bakwata mpola mpola nga bakozesa paka babatuusa wayagala nga bakozesa abaana batuka ekiseera nga bavunda nga bavunda wansi batandika okuvaamu paasi ate nga bakomekeza n'abagamba kemuligeza ne mwogera mujja basalako obulago ng'era abantu balina gwe banyiga abaana ne batuka ekiseera abantu nga babalaba ku kyalo abaana batambula bawonyera batambula bubi balina ekiswa ekibavaamu kumba abaana bavaamu paasi ng'omusajja abakozesa ddala ava kwolwo n'adda kwoli ava kwolwo naye nga baana benno ddala mu buvundu era nga ddamu abaana bulungi ng'abakozesa buli lunaku obutayosa buli lunaku ku kyalo bagenda okulaba abaana batambula bubi bawonyera ate bawunya enswera zibabeerako ng'abaana abo wabaawo omuntu omu ng'ajja abatuuza ng'ababuuza mu kiki mwabaki muli bulungi tetuli bulungi ati kitaawe yabakomekkereza nga bajja babambulako mpaka balabe ng'abaana basusse nga n'okulukuta bakulukuta munnange nga babakebera ng'abaana baabonda era abaana abo ate ne kitaawe era yalina siriimu simala abantu bwe batyo oba obwongo bwabwe giba gyafa oba olw'empeke munnange abaana babatwala mu ddwaliro ng'abaana baavunda dda nga tebalina kye baasigaza nabaana ne baziggyamu. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyamba kati okuba nga okiralinga skin yo nebeera nga erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka ku normal skin yo gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 052468 0778 waneno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama osobola okuyita ku namba y'essimu 077515 0811 era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Tukyali mu Gwakutaano ennaku ziddukanga mazzi naye nga mwasibye mutya muli mutya mugyebaleko ade bambuza Rosette oli ludda wa naye abaana muli konsandi mwana gya mu inbox Rosette nga tukyakulaba Rosette oli ludda wa oli mu mbeera ki obadde ki kyekiriwo mbadde mulwadde mubadde munneegezaamu abadde banneegezaamu naye kimala nekiggwa naye nga muli mutya abaana ba maama mugyebaleko bakiransi baffe abanyondo Glim abatuwagira mukola kyamaanyi nnyo abasinzira Saudi Arabia ne mutuwagira abasinzira Oman abali UAE muri Dubai Sharjah Abu Dhabi mwenna mwebale kutukkiririza mwe naffe ntukola ku nsusu zammwe ate ne mutulikomendinga n'eri abantu abalala mukola kyamaanyi nnyo ndi ne wiiti Wiiti tubuuze kwa mama Wiiti kale bamusizzaako nnyo bakiranti baffe abanyondo Glim kansuubire nti mulimu bulungi omwaka gubatutte gutya ena abantu Wiiti bakunoonya Dubai Sharjah beebuuza Wiiti yaliwa Wiiti yaddawa Wiiti ali ludda wa nga babalinnya kujoba nadde eno mwendi mu Uganda naye nga tugakomawo e Dubai obudde bwonna nkomawo nga bulijjo era tujja ne tukomawo tetusuulira n'abakiransi baffe ba mu UAE namwe tubeera tubakola ki tubakyekingako kati Wiiti sitoli zo zino eno era oba tubafunye kadde kulaba sitori y'ono gundi onaani leza kanjive nako wadde kale yamalamu amaanyi omanyi abantu abasinga baba balowooza nti bwakuyita n'ogenda okola sitori ye muno ogenda kuyola ssente kyekiringa nyina mukwano gwange abantu bamanyi okwo ku mukutu kati abantu balinako n'obusungu abamu oli n'agamba bakola ssente nosanga omuntu nga yakuyise okole sitori ye akuwadde ssente naye nga mukumufu bwati owulira
transport wo kyo olisikinze abamanyi nti olifunamu obuzibu bungi kano sako n'omuntu nga agize bw'ati ng'ogenda kufuna ssente nnyingi n'okuyiga n'anyiiga kalwa ki abatazeekolera muno ogenda kumujjako sitole ye muno gw'okole ki ofunemu jjukira nti agenda okuyita nga lwaki abaakuyita bw'amala okulaba ng'atooza ate n'anyiiga ng'ogenda kufunamu ssente nnyingi ngo waliwo yamugambye nti naye Rosette ajja kukwata esitooli yange ogenda mugambye bane kati agenda kugaggawalako agenda kuggyako ssente abantu basinga bayimirira eyo ne bagamba kale ffe ba YouTubers nti tukola stories z'abantu netulya ssente nnyingi YouTube etusasula bugwanana nekaliza munene neebuuza kubanga YouTube esasula bugwanana wantukosa lulimi kiri otamanyi tuyinza okuba nga singa mbadde nkosa lulimi luzungu nogamba nze saasoma akosa lulimi luzungu maybe ekifulamu kinnemye olulimi lwenkozesa otegera byenkosa lulimi luki Luganda olina omumwa Mukama yagukuwa nga bwenjugira osobola okubamu ebiki lwaki tokera ku makya nawe n'ogamba kankole YouTube channel tandika okuweereza abantu kanyina mukwano gwange munne yamugamba omukyala ne banange n'abatwite naye tenkubulire ensi erimu abantu abalina emitima emibi abatangaliza bebasinze obungi ab'ennugu ab'effutwa kati oli agenda nagamba kyokka ali mukwano gwange nga ndaga nti anjagala ekikwapazi mukulu yali eyo gundi sitya kwogerayo naye nga ali mu nsi za Europe kale omukyala oyo yasobola kufuna nze netwogera nakola ku muntu oli yeba gundi yali atakonserati gyali mukwano gwange mulungi gwe kunamba omubuuzeeko nti kale gimpe zaabegambye nobegambira nti gyali mulungi gwe kunamba omubuuzeeko nti kola ki gimpe mpa boma ne bafuuka ab'emikwano bafuuka ab'emikwano namugamba katulaba Kanyondo kakulyako ssente pitirivu kakuggyemu kontenti kakuggyeko kontenti omuntu gwayogerako bw'atyo of course nzi yamuleeta kuki ku media kati wali n'omu yali amulabye okitegeera kuba nti yali ayina viewership singa sigwe yandibadde tamumanyi okitegeera naye yamulabira kumumanyira ku nze kanagamba gwe tumanyi oli w'amaanyi nnyo oli nnyo tomanyi kyokulya Nyondo media tumanyi oli w'amaanyi nnyo ne weebuuza Nyondo media yemufudde kikyali oba ye yafudde Nyondo media kikyali naye tukana isaano omukwano wange kinatuuka ekiseera ng'alaba nti ye yateekawo Nyondo media yagiyimirizaawo yagibeezaawo so nga ate Nyondo media yamuwa erinnya n'abo abajja abamuwa amagezi abamugamba nga yagenda okujja ng'ali nobody nga tewali amanyi nti yegundi nti nga nibo bamulabira muntu muki mupya mpaka webagenda nga bamumanyira nafunamu emikwano kati oli n'amugamba aga naye embeera naye bwali bw'aba ayogera naawe engeri gy'ayogeramu nakulaga nti nno kyano yagikolya kyamaanyi nnyo tebakimanyi nti zino kyano tugenda oziteekawo tuziteekamu kingi tuzirwanirira nnyo kati ate w'oleeta omuntu mupya tewali abadde amukola ki n'omuzimba ku kyano yo n'afunamu akanya konna kaba afunye ate n'ayimirira n'alaga nti ate yayamba ki Nyondo media n'okubeerawo yakola ki so abantu abo mbafunye bayitirivu nnyo najja ku kyano waba ku kyano gwe oba omuleeseeko ensi n'emulaba ate nze naba bakifunamu n'okusinga bo bennyini be bakifunamu okitegeera nokulaba nti okwemiima nti okubeera ekirala ndi w'amaanyi ku Nyondo media era nze ngifudde kyeri era nze oba siri ku Nyondo media era nga bamugamba bwoba ali ku Nyondo media tekuliko wakatambula nti ye yagizimba okuva wansi n'amala n'amugamba kati kyoba okola naawe ogenda ogulawo kyano yo naawe akulyako ssente mukazi otulaga n'agigulawo yafuna wadde ka views nje balageterako omumanyi kati neyefuna n'agezaako n'amugamba agende wagundi akugulewo YouTube negenda wagimugulira bulungi nnyo natekayo ka video nozoba kamuba buli bubiri naye wali wadde abulaba kati tewali muntu atasobola kukuza YouTube channel naye kyetaaga obugumiikiriza amaanyi obwongo okuyiiya essente n'obudde YouTube yeetaagamu ssente ekisooka kituufu okitegeera kubanga tosobola kutambula kuba no paka mbalala n'olaga wawa gye tulaga nga tolinamu transport tosobola gendayo okitegeera togenda kukwata waka wa oli mwana gambe munage mubeere mukolerawo bwe muti
bwetyo n'obeera olina studio lazimu era ogendewo abantu gye babakoze eki bakwise ewabali stories zaabwe eno nagye tubadde wa zino stories zetukoze okitegeera ne kati yali amanyi bwe kigenda kubeera kiki kyangu nnyo nti nno jase twabutuuziwo ti n'oyogera ene mukazi nga atulabwatinga ayogera era ole n'omutwe n'omweja n'amulaba Mane wenye ate kuba naye n'abaana b'okola nabo bakusasula ogenda kumwana mutu zaali ku kamera bwerere editinzi waka bwerere kati n'akola ki okumanya naye nga bwenyini yali teyeyagala ne byakola nga tabyagadde tiyagendayo nakweraba kuba golaba zero viewership zero views kitegeeza naye teyagendayo kukwata bwatikola ki kasita ebikola n'abikola ki n'ateekayo n'ayita n'asirika kasita akiraba bwe kitambula mulimu ekintu omuntu kiraba ng'akikola ogamba ekyo nange nkisobola kyangu ekyo nange nkisobola kyangu abantu bamu tebalowooza era akikola bw'ate era nasigala ng'akukkuluma naye ng'akirabyeko kiri hard kyenkanawa kubanga omuntu wenzi yagenda nga n'ogenda n'onywa mafuta n'omuzuza n'omuzuza wali n'okola kino n'okola kiri ensi ya Mungu eno abantu bwe batyo naye nga bwetyo bitambula anyway kati stories zino zetwakakola zonna tembadde mu story ntene naye ng'ate zonna tuzigusizza nemba ndaba kati ssaawa eno list gye tuyina twagala tugendeko mu comment section waliwo abadde bagamba Rosette bakujja twekyakomawo Rosette wagweddemu amaanyi kino sijja balimba mulimu ekiseera wootuuka nga nawe n'olya ng'onafuye naye ate abantu gye bakoma okujja ng'oli n'akaaba n'ogamba owaayi kyennesalawo okukola kyenneewokola ki okola era kyenasalawo okukola kati omuntu azze akaabye n'enkya n'eggulo ogambe bannange ogenda mu ignoringa mpaka ddi so stories tulinawo nnyingi era mbadde njagala gwe wenna alaba ojje mu comment section ogambe tutandike ne story eno kana akabanga kemmaze nga mbadde mulwadde nsiriseemuuko stories zijjudde kuki ku ssimu bwe ziti era njagala gwe wenna alaba ogende wali mu comment section ogambe tutandike n'eno story ekirungi kyabina stories n'eno tuziggusa nate era ekirungi mu byo tufunamu ebyokuyiga biki bingi ate story egenda nejja omuntu omulabangako ate olwona omukyala senga w'abaana mukwano gwe yali gundi ali Saudi Arabia era byaze namuwagerako ku bizigo kati mukwano gwe ali Saudi Arabia naye yamala ebbanga nga beenuye naye nga tebakola ki tebeeraba senga wano bajjo wano nga tebeeraba kati weyagize oyamulabye ku Nyondo Media banange yazina nga Rosette nyabapako nabayo omukyala ayinza okubanga yeye kubanga twabeeranga nozira twakolanga kino abuli bwe tuti kino nakiri erinnya lye yegundize erinnya nga sirikola ki sirimanyi kubanga manyira senga waba ne muwe namba bagenda okukwegwako nga bebe emikwano kati nga ajasindikira akafaananyi naye abali beebulako akedda naye akafaananyi keyampa nga ndaba omukyala aliwa ono nga yakyukamu katono naye baasanyuka kati ekiringa nga Brian sister we of course tanaba kujja naye nga naye yamala nalaba baganda be kati naye nasanyuka najjamu kaaba nasanyuka naye yazula ku Nyondo Media so osekanako abantu ab'enjawulo ojja kusangako omuntu yakubulako ojja kusangako n'omubbi yakubba okitegeera so kati ku Nyondo Media kubeerako ebintu ebyenjawulo kati waliwo story y'omukyala nabaddeko wano naye yazi netutuula netwogera kati neba nekambeko nekyembagamba wala witi Katonda waba yakutondera ekintu nga yakutonda tosobola kwekyusa nze ku story ya Emmy okuva we bangeya ne bagamba just nali njagala content ndaba engeri ba Emily ono wakapa Emily owakapa kati yange ne mukwano gwe oba story wajano jimala simanya ne mukwano gwe mbosima mbu nali nonya content nze nali njagala ki content ani yakuya ne mukwano gwe Emily yange ne mukwano gwe kati we nali ngenzeeyo kubanga mukwano gwe maanakkiriza ne ngendayo bwe nagendayo kati mukwano gwe Emily yagenda ne microphone nga takola ki atamanyi nesimanya kati azazunga asobola yagala content simanya yagala tujjako content biki ne boogera kati nti balina microphone asi be baakuyita byonna anti era kati andi kati olwokuba nti nno ono mukwano gwe maana amukola kinamugyeyo kati akaseera ko nali ndi mu story y'abaana abaana bano baani bajjo nga ne bana bali omukazi we yali ayisa obubi kati nga ndi awo nkyalwanagana naabo wali nga manyi nja kuddayo waliwo enteekateeka gyali nkoze ne pasita nesika ne holdinga story oyo omwana ekyavaamu
ebyava mu byali bingi then mukwano gwe kwakola kikwe kuvaayo naye kale sijja gamba mbuno nja kunyigaza kisooka ekitu kyenneewa mu bulamu bwange nakkiriza nti nasalawo okuweereza abantu naye nga nzikisale Katonda ye yantuma oba yansindise ate nga sijja kumujeemera nti nze kyemanyi mu bulamu bw'ensi nti kizibu nnyo kyakukolera omuntu n'akusiima kizibu era abantu nga 10 gy'osanga abantu nga 5 basobola okusiima ku mitima gyabwe si kusiima kino bakuwadde ne mutima nagala nga mutebenkevu nagamba Rosette bwebale niyo bere gyakugambye ngeba ku mutima gangi kakasa kati mulimu goga n'okolya story ye naye ng'erimu n'obukeke erimu naki naye omuntu oyo n'asigala nga ye ng'erimu n'okufa naye omuntu n'asigala nga alowooza muno ogifunyemu ssente kino eva kibagamba nti YouTube osiganye ekola ki n'obonaabona esasula naye YouTube esobola okusasula ssente omanyi gye nasula mu bisaanyi nebaka n'okwebaka eyo wabagondi wabajowani eyo nebaka lunaku lulamba nga ntudde bwe nga n'ebisaanyi bisala bwebiti nga muwunya ennyumba nga njama nga bw'okiwulira omukazi n'alyoka nkulula wano wonna wonna n'omusayire ng'eriko okutiiriika ebyo nabina binakola ki kawula asobola okuba olaganaagamba bali eri nabagamba ino munnange omuwala yakola stori yamwe niyatambula nnyo yabalyako ssente wateekamu mmeka babibaga wateekamu gwe mmeka ng'ojja kwesanga nti nokali noba nga YouTube ekusasudde nga ssente ze wateekamu mu butuufu kati sisobola nakuva naye wadde okutuuka mu kkoota yazo nze nyina stories zesobola okugamba nti story nagiteekamu akakadde nze nganze nagiteekamu akakadde okuyamba omuntu oyo kimu kikuntu kikole ki n'ogiteekamu emitwalo 5 n'ogiteekamu 2 n'ogiteekamu 10 ng'eyo ya layisi okitegeera just wanywedde buli mafuta okitegeera okikola kufunamu okikola lwa mutima gubeera mutima nakusaasira bw'oba okifuniramu nti omuntu wabaze nalaba gundiyo n'oyisaawo akalango k'ekizibu akofunamu awo sijja balimba ekusasula ssente mmeka ssente z'oteekamu era kati wekirabayo osubidde bameka wofuniramu ofunirawo ku kizigo kyo products zo kyekyokka kati ng'obudde ku ba YouTubers olowooza abantu bameka bali ku gundi ku YouTube abayimbi abayimbi bakwazi views billion views osubidde ko bali mu ssente mmeka kati omuntu osobola okukompitinga n'omuntu kwe bali abayimbi nnyimba zaabwe nga zaakuba billion na kati bakyali abantu bakyaziviewinga ng'okompitinga nabo gweokoze 1k 10k 100k how many ks ziba ssente mmeka n'okusinza ku ngendo z'otambula ewamu amafuta n'obudde buyitibwa obeerose kati jukeno nagenda wammaka namalina ku exam ezo oba mmaka n'omukazi yalekawo naku 2 nali nkola nenaku ezo 2 singa mbangenza kakwekolya ssente basobola kufunamu ssente banange maka yadirayo ddala ew'omukazi we dirayo ddala era bali babiri alina tabu yonna agenda nankubirako naŋŋamba yakyukira ddala nalaba bakugamba mbu bagenda kukola omukolo bamukola omukolo bali mukuteekateeka era bagambye jagenda nabo era mubange yali wala naye bagambye tekina buzibu na kamera nambi eno omwana abalala akifunamu yamala n'akifunamu ati bagamba nti ekibi kivaamu ekiki kitera ovaamu ebirungi kati kyekibaddengezaako bagamba olinagala mugamba kati bakoze story eyo bakuwe ku ssente bakuliddemu ssente naye banagera abantu nti lwaki oba wampita oba olaba nja kufunamu nnyo ssente wampitaki kakati abo ba Emily bayogera ebigambo ebyo byebidukulimu ebinumiza omutima nebinyongerako n'obadde nga ndi mulwadde kubanga weti mulimu ekintu kyolowoleza kyoba weewaddeyo n'omutima gwe nosacrificinga bingi naye omuntu nakulaga nti ate yakuyisaamu amaaso nayogera kirala kati ekyo nayo kyatula ku mutima nebulya nga nyiize kati neŋŋamba buli mwana ajja ng'alina story alina okolaki alina okusasula kubanga mbaddengawo ebbanga lyonna nenga omwana ajja kubanga bayitubers bannange babalala bakyajinga abantu bayasasulira ddala era omwana ze nyina omwana ali Dubai naŋŋamba nti omanyi lwaki babasasula batuufu YouTube tebalina ssente ze bazijja matenga bateekamu obudde transport olina abaana abeeditinga abakola biki bonna bakusasula batuufu kati nzaali kati YouTube ogenda kujjako ssente mmeka osasula abantu abo kati naawe obudde ba Emily abo baali bansasula ne boogera bwe bati waligambye eti kale ne tebakusasudde obadde wozungazunga weewaddeyo osuze weewantu watikanga ki nina abantu no nga tebasiima kitegeera kati awo kino nekindeetera ku mutima neŋŋamba nti bannange njagala kati omuntu abeera Rosette nze munnange kyonna kiri naye okumanya nti nno Katonda buli muntu alina engeri gye yaba yamutondamu
ate n'omukyala bwe yazze wano ng'akabana amazzi gasina mwada akasente nayodde nga te ku mutima kinkuteko ne ngamba omuntu agenda okujja okusaba obuyambi talina sate omugyeko sente azze akaba ebizibu bye talina sente yeetaaga buyambi ate omugamba ati gwe ne binsobera nadde ndayidde buli muntu ajja nkole sitori ye alina okukola ki okusasula naye munaye ebintu byakatonda nakomya enzikakkanye wava yamu mutya katonda ali mugulu omwana ajja nafukamira waneero nangamba bannange neyaza omuwala yakaabya amaziga omwana ogula so tugenda kugikola omwana we naye bannanga bazadde tulina ennaku alina abaana bali babiri kati yalina abaana bali babiri kati omwana omu muwala omuga mulenzi omwana yali wa 12 omulenzi nga wa 8 kati gye balinga babeera ng'eyo wansi waliyo egundi kalitunsi kalitunsi oyo ng'abeeramu enkima kati nga nkuba babeera etonnye waliyo kola omwala gwali munene kati mama bwe yabagamba temugendanga wa temugendanga eyo mu kalitunsi kulaba nkima waliyo omwala mujja gwa muki mu mazzi kati mama bwe yali taliiwo ne bebba enkuba ng'etonye ne beewa amagezi kati tugende tulabe waliyo enkima bannanga abaana n'ogaana omwana okubiriza omwana n'okumekereza omwana tebawulira witini bannanga abaana batukaabya abaana batukuba ewabi ebyana nga bigenda mukama asaasira abaana nga bakola ki nga bagenda ku mitwe minne balabiza mama waabwe nga badduka bakola ki kati enkuba jjukira etonnya bageze kulaba ki nkima wano olw'omwana ogukola ki omukulu yasooka n'akola ki omuto n'akola ki n'agwa mazzi ne gatwala gana bwe gakanamira n'ayimirira bw'ati omwana teyakola ki teyasimatuka era omukazi akugamba nti bagenda okunoonya omwana we ne banoonya naye abantu ne bakoowa nenasigala mulinga anoonya paka yasanga omwana we yali omwana wakuta extension ng'akulira n'ekisumuluzo ekyewaka ng'ayimiridde bw'ati nenga n'ogwona akyawula tannakaluba nga oyinza okulowooza oba namulamu kati then ate omwana kati omwana we yasigalawo omuwala omusajja naye n'amuwamba kwegamba bingi naye ng'ensobi tujja kugibawa bulungi nnyo then waliwo n'omulala kati ye yazze nawanene wenyininyini ogeramuko omwakale nja kukola ki nja kukola tekirina buzibu noonya n'omusajja tujja kukola tukikola ki tukimaliriza then kati waliwo omulala wetebadde okimanyi nti nowakyaliwo abasajja balina akamanyiiro mu nnyumba emu ate nga si nnyumba eri awo mu neetegeeramu ne bati oba amaka manene nti oba fulati tuli omu alinako gundi ye okitegeera omusajja yawasa abakazi aba bali mu nnyumba egyo omulogo nakinku omulala omulogo nakinku ate wa ddiini yakyasinze eddiini mu bulogo bwe kati omusajja tamumanyi namukomanyi mulokole naye tava mu kyaki ekinasooka okulaba abantu ababi be bakyasinza okwogera obulungi ate be bakyasinza eddiini ebiseera ebisinga omuwala mbw alina akalimi bano abantu betulaba bano abali short temper dy ababeeyisa obubi nga babiraga wano mu bantu babira n'omutima ogwakyasize kati nyina kubawerako example libeeko obule nebyasamu abo aboogera obulungi bijja kumusanga nga omutima bannange baba babi abamu si bonna kaabati ono nakyalo neyangabiranga omu wa ddiini nnyo asinga obulogo wa ddiini yakyassa obuki ahono yo omulala kizibu kyakumusanga ku kyaki just abeera awalirirye naye omukazi kyamukola omukazi kyamukola naye nga nenyumba nogira gye balimu omukazi nangamba ng'omumeka mujja kugiraba nga nkoze eki ngenzeeyo then ngoma stories nyingi nnyo era njagala muŋŋambe nti Rosette tandika n'eno tandika n'eri then omulala naye nze ŋŋamba omusajja okukola bw'atyo ebiseera bino kubanga ebikyalo byali byadda aba alina laka kyakoze abantu abo tebaba bokka lwakuba nti kale waliyo n'abakazi abamu abeefuula mu bo munaye tebalina bbuba bwe yafumba ne mujjawe bo tebalina buzibu kati endala oli yaŋŋambye mbu ŋŋendeyo ayina mumanyi omweso guli mudiro bwe guti guno gwe bakubiramu gundi ogundi ogwa black naye omusajja yateekawo omweso gwe naye guzanya ebinkunejje biri mu nsi eyo naye bagibitya story ngende ngikole ki onagera n'ogikola ngende ngirabe ngende ngikole naŋŋamba tekina buzibu bujja ngukwata kamera abantu gudi gazizanyezo kabwesi omweso gukola ki
bwe guti baguzannya anti obuzibu wali okugendayo ne bugaana ozannya ese ebintu nabyo biba biraba nsogerayo okukwata ne bugaana ozannya naye story endala so wana bama jaja simfudemu ekyokola ki ekyokuyiga then waliwo ne story endala omuwala yaŋŋambye asuubiriza okuba nga bbaawe ng'akozesa omwana we bbaawe nga yitaata w'omwana yitaata w'omwana naye ekisinga okwewuunyisa kiri bwe kiti kali mu famire eyo omuwala bwe yagenda egundi okukola eyo gundi omwani bwe yagenda omwani okukola omwana we n'amuleka ne taata we omwana alina emyaka 8 omuwala alina emyaka 8 kati amuleka ne taata we okumuleka ne taata we kati nga bakyakwatagana nemba mukwatagana si kirungi kwekira musajja mwana kati omusajja ne wayitawo omwaka bugwali gumu kitundu n'awasa okiraba omukazi kati ate oli ayimirira eri omusajja nga alina seke yali akola nayimirira eri ne bagatta obusente ne bazimba akaki kayumba kabaka Mussolini ukama yanga bitwazimbewo Mussolini yaffe kabaka Mussolini ukamanyi simanyi mbe buno buyumba obuyiwa sayidi emwa akati bakateekawo nga bo babiri ye oli mala ddala bakaso asadde okwasizamu omuki omukazi yana abikola kinabitegeera kati omusajja ono bawoyo omuwala yali nga mwezi nnyo nga omukazi yagenda bamugamba nga tyabba tekyakola ki fine we yawasa omukazi n'amuteeka ewaka naye kigambibwa okuba nti omuvubuka aleka muki mulwadde mukuba nti mulwadde kati n'omukazi oli akimanyi nti nno ono omusajja baawe bakimanyi nti balwadde oba omukazi yayita omusajja obulwadde tosobola kukola ki kumanya naye n'omukazi yakimanya nti nno omusajja muki mulwadde ate akimanyi nti naakozesa omwana waaki wamu teyeefiirayo kubanga kiboluna mwana we oli alina ekirala naye omwana yakola eki n'obulwadde kati omwana yakiŋŋambye alina eyakimugambye olugambo kweri ku kyalo lukola ki omanyi ŋŋambo tezikola ki tezitambula omusajja mulwadde ali ku mwana omukazi akaaba buli naku talina waayita viza ye yaggwako abaana abatolosi nebunanga abasajja tebasaana balekera baana bawala ate olaba embeera n'aba baana balenzi abantu mune kati ensi yakyukira ddala kati naye omwana ayagala akola ki tosobola leka mwana we omuwala n'asula na taata we mu nju ensi yakyuka omusajja atuuka n'akemebwa n'akozesa omwana we neba nekemebwa ki oba butakemebwa kusiriwala sitaani nezo bakwita kusiriwala oba kwesiriwaza oba kwekola ki olaba bakwata gundi nte ebisolo katoola omwana ebisolo kati omuwala we olugamba luli ku kyalo era nangamba Rosette njagala oŋŋendere wantu oyo ate nekiraba tojala batekere mu kamera njagala ensiba ate kasita owulira naddala nti omusajja wo mwenzi nnyo simanyi wentandikira simanyi kyekola ki kasita nti mwenzi nnyo kigenda eri abazadde mukola nnyo ensobi okujja mba wange oyo mwana we omusajja wo nti ekidomola niba bakisibye gundi sikaati bawakiraba temumanyi basajja banange todiranga mwana wo olaba n'okavidiyo ke tulaba bwete omwana ali wa mwaka ogwo sikenda kukwata omwana womwaka ogumu omwana n'afa omwana womwaka ogwo nimanyika bebi bwe kati oba kyeyo oba sikaanyi ntya katonda ali muggulu omwana omwaka ogwo ninga kana enkaba ya bebi bambi omusajja bannaye era ne bamukwata muti nga kaana akakuti wati kaana kafu bwe kati ngakakozesezza ninga ne vidiyo twagirabye okitegeera kati era nawulirako ku story abaana baali aba babiri mama omusajja nga ajjayisa bubi omukazi ajja anoba mu kunoba kwe ng'aleka abaana b'abawala aba babiri nga balekera omusajja nga tali kukozesa abaana mpola mpola ng'abakwata mpola mpola ng'abakozesa mpaka babatuusa w'ayagala ng'abakozesa abaana nga batuuka ekiseera nga bavunda wansi batandika okuvaamu paasi ate nga bakomekeza n'abagamba kemuligeza ne mwogera mujja basalako obulago ng'era abaana tebalina gwe banyiga abaana ne batuuka ekiseera abantu nga babalaba ku kyalo abaana batambula bawonyera batambula bubi balina ekiswa ekibavaamu kumba abaana bavaamu paasi ng'omusajja abakozesa ddala ava kwolwo n'adda kwoli ava kwolwo naye nga baana benno ddala mu buvundu era nga ddamu abaana bulungi ng'abakozesa buli lunaku obutayosa buli lunaku ku kyalo bagenda okulaba abaana batambula bubi bawonyera
ate bawunya enswera zibabeerako ng'abaana abo wabaawo omuntu omu ng'ajja abatuuza ng'ababuuza mu kiki mwabaki muli bulungi tetuli bulungi ati kitaawe yabakomekereza nga bajja babambulako mpaka balabe ng'abaana basusse nga n'okulukuta bakulukuta munnange nga babakebera ng'abaana baabonda era abaana abo ate ne kitaawe era yalina siriimu simala abantu bwe batyo oba obwongo bwabwe giba gyafa oba olw'empeke munnange abaana babatwala mu ddwaliro ng'abaana baavunda dda nga tebalina kye baasigaza nabaana ne bazijjamu nga n'obulwadde balwadde mama waabwe yakimanya naye obulumi bwe yafuna omuzadde yasobola okukitegeera nga nsimanyi kiki oluusi abakazi kiki ekiba kibalimu onoba otya n'oleka omwana wo ne woba ogenze luddawa ne woba ozze wammwe ne woba woosula wafunda abaana botambula nabo balyeko ebalya oba musuze enjala musule enjala oba omusajja aganye okukuyamba beera n'omwana wo omwana abaana baluma ffe bakazi naye n'onoba n'otambula n'ogenda n'oleka abaana b'emabega abaana ab'obuwala bonna aba balwadde basiriimu era gye bali bakazi bakulu bali awo obulamu bwasiraana teri awasa babajjamu n'abaana bali awo kati ani agenda okuwasa balwadde babajjamu n'abaana ku kyalo ensi ekimanyi nti kitaabwe bakozesanga ani abagenda obeegomba kale ne weebuuza taata waabwe ddala baana be beyakolawo atyo abaana kwe bali ku kyalo walunda soja n'abalagira ku mukutu ki ng'oliigi ate omuwala n'olagajjalira abaana oba abakyala singa tebalagajjalira afumbirwa omusajja nga omusajja jjajja n'omwana omwana bwetamujja na nnyina akawala ajja nako kaali ka myaka oba 15 kyokka ate bwe yanoba n'agenda n'afuma n'agenda ebweru omwana no si ekitaawe olaba ne bakitaawe bennyini babikola bebabakozesa anti era bano abaana babiri kitaawe taata waabwe ddala abazaala kakati bamaama ne bataata nga sinnabakondeminga nti noba nti ono omwana yaŋŋambye okola esitori eyo ngende nabe ekigenda mu maaso nti oba ndi kuyisa mu maaso oba nti nkunenya yes nyinza okukunenya naye nja kunenya mpola maybe lwa butamanya naye ate muteeke obutamanya ebbali mubikkule amaaso n'obwongo mumanye era mulabe olw'ensonga nti mubirabye bibadde bihappeninga mu nsi stories muzikola ki muziraba nti ne mweyisulyawo gwa naggamba eriyo abawala balina that over confidence mu babba baabwe nga yagamba omwami wange tasobola nze omwami takwana mukazi zinoba nga nyiri oti omwami wange takukwana omwami wange tasobola kosa mwana wange era nze bannange omwana wange noba galabika bulungi etwala nze tasobola mulekeraawo okuwakanira babba bammwe kubanga temumanyi kituufu kye bali munda mu mitima era njagala mukimanyi era mwebuuze nti bano bba babikola bo si basajja mulowooza bo bakikaaki bo bajjibwa mu miti ki abamu batasobola bikola babajja mu miti ki egyenjawulo kubeera ekituufu kyo si bonna naye atakikola toyinza mumanya atakikole tosobola mumumanya naye temubeesiga nnyo bagamba tyasobola kubeera tasobola kale nze nkulagi wange tasobola abatasobola kikola bangi naye ogenda mumanya otya nti tagenda kukikola n'ekirala ayinza okuba nga tasobola naye n'abeera n'omwana n'andika okusiwala bwongo mpolampola anti bwe kibeera okitegeera tosobola tomuleka abaana obaleka emabega bannaye si kintu kirungi naddala abaana abawala ate era n'abalenzi kati ebintu ebyakyuseemu n'abalenzi nabo mukwano osaana n'otambula naye kuba waliwo ebintu ebyenjawulo kati ebize bikyuka mu nsi bye twali tutamanyi kati ebisiyaga bingi nnyo era omwana wo omulenzi ojja muleka emabega mune bamukozese oluusi si kitaawe kubanga ffe abakazi tutunuulira nnyo abaana tetubafaako abaana oluusi kale tutunuulira abawala naye n'abalenzi kati ensi yayonoonese omwana wo ojja genda okudda emabega nga takyalinamu kasiba nga bamwonoonye nga wapampa abaana tambula nabo tetuganye nti naawe osobola obeera naye omwana wo osobola obeera naye era ne bamukozesa naye omuzadde omukazi asigala mukazi talinga musajja kitaawe ayinza obutamukozesa naye abalala ne bamukozesa okiraba kati kiba kirungi n'otambula n'omwana wo n'obanga omufolowinga n'olaba kiki azannyira wa kikyakola
Oba n'omulekera omuntu omutuufu nga mukazi. Ekizibu. Oba ogenda bweru kukola. But still, n'okuleka munange yakugamba ebintu binene byaba wiiti. Mukama yambe nga buyambi. Awo kati mbadde nzijja. Waliwo ate kati omuwala yalekera mukwano gw'omwana. Omwana sawa zino eno. Yamulekera muwala yamulekera mukazi. Sijja kuteeka mwana w'abandi mu kamera. Naye yalekera mukwano gwe mukazi omwana naye mwana ngali magumba. Njagala tusagala kamera wala tabusa mu kamera nga sikina mu buki buzibu. Ekyo kyabala anatera okukola ki? Yali munene omwana we. Magumba gago gali awo wala kano kasikuna kabera mugunde bwe kati. Bannange abakazi bannange mwesa bubi abaana b'abannamu kati n'omwana tebasiga bagamba teera oli wabeeranga mujja wa munne era munange ng'ovudde ne ku ekyo ekyokozesa abaana. Abaana balina engeri gye babayisaamu endala. Wadde omuwadde mukazi n'abakazi nabo si bangu mwegendeza wadde mu abaana bammwe. Nawulidde omwana w'omukazi n'ebifaananyi ebyampawo yali afaanana akabyamaziga ne tuli omwana w'omukazi w'afaanana yina ng'asigaza magumba. Era singa nti mama we tebadde sina kyakukola tetinyamu omwana muzigire munagenda kufa nga sinnajja. Omwana agenda kufa nga sinnajja ne ngamba kalowe kankole ekikasa ntera okujja. Ate munawe wena kumanya abaana mpaka ddi. Wena kuba n'abaana bameka. Bakuba n'abaana bameka. Ekyo nakyo kiri awo. Naye ng'omukazi yangambye wala abaza sitola agenda kugiyipa n'omukazi tukole ki? Tugende. Kubaza mu vidiyo mbulina obw'omwana wonna nga walabika kati. Mwebima mwana akumirawo nga mwana abisebise. Lwaki omuntu obeera okkiriza omwana wa munno obeera naye? Omanyi tojja kumalako. Kasente. Kubanga era obeera okimanyi tojja kumalako. Nedda bw'eti. Oba omalako lwaki tomalako otya? Amuweereza ssente. Singa muntu tajja kumalako wabula ku mutima omubi kwaba atudde. Tebaagala kulabirira baana babannaabwe. Omanyi omutima gw'omubi. Lwaki abaana babeera nabo? Omuntu omutima omubi abeera ayimeti n'omutima mubi. Niwabanga omwana mubonyaabonya. Gwelowooza abakimanyi omwana ndi mumubonyaabonya. Beemanyi n'obubanzi waliwo omukyala. Nze omukazi natudde naye ne twogera mukawo ne tunyumaze ne mulaga tuno omwana wa muganda wange n'adde bweru nakomyewo omwana mutwala. Mukazi nga yeewuuna munnange omwana adde nga unatandika okukayisa obulungi. Akaloboozi. Nati ana munnange adde yanagoyala mukawo. Kale muno adde yabadde munene adalabika bulungi naye munnange yabadde mukawo. Munnange. Akaloboozi. Obadde ne bumutwala nga ne bumutuusa kweyo gundi. Baana ba maama era banaye buli muzadde n'okubeera omugoba obulwadde obwakamukwatako awo. Naye omugoba gy'atudde akaaba n'azadde n'ejja lyakola ki? Munaye naye akaaba. Kandi nabona omukazi adde akaaba wali ne bannange omwana we buli omu akaaba. Kale saa zino n'omuwala baamuwamba ate naye mugamba musajja naye agamba omwana wange omusajja amukozesa ki? Seno tuli mu kwogerako. Musajja omwana wange lwaki yamuwamba? Yamukwekera ddala. Yamukweka. Kati yakweka waaki? Omaaso we zinyigi eziri ku ssimu ze bampitidde. Akiteekeko mu mateeka. Mbadde sikimanyi nti n'abasajja baloga munawunza omukazi n'agwa omukazi katanoba. Omukazi ne batandika n'okwera omusali omukazi omala ewaka omukazi katanoba. Omukazi ne bamutulugunya nze mbadde manyi ezo ensonga. Abantu bakola ebintu gwe. Nze mbadde manyi ekiseera n'otula ng'olaba tolina gy'olaga. Olaba ensi yaggwayo. Ngeri awo wokka woozi. Kati ate n'omukyala naye era yangambye ye neyiba we. Nagamba Rosette nakulabya obusolya bali abaana kyonna kiri. N'okimanyi tunawe n'omukyala ne bamya tukwasa ennaku. Omusajja amuyisa mu buli mbeera yonna. Omusajja amuyisa mu buli mbeera yonna. Omukazi amukuba. Omukazi amuyisa bubi. Naye omukazi talina gy'akola ki? Talina gy'alaga. Omukazi n'omunyumyako n'ayagala okumulaga nti munnange omusajja lwaki tomuviira? Omukazi tayagala biwuliza. Naye omusajja akuba omukazi. Mb'okumenya amukuba mpeera wabula n'okuwamwamula n'amwamuzira omukazi n'asigala nga n'adduka nga butte. Omusajja n'akubawo n'anywa omwenge gwe nga n'etabira bulungi yo n'alyoka akuba omukazi. Omukazi tayogera omukazi tanyega omukazi takola ki? Ekyo kikola ki? Bwe kiwona bafunye obudde n'enjagala. Abantu gye bali bayitamu obwo obulamu. Okitegeera? So bintu bingi nnyo. Bintu bingi nnyo. Leka tumanyi omwana wa munno wamuloga muyise bulungi. Oba bannange stories nnyingi nnyo baana bamma simanyi tunatandika nayo. Wamuloga ate omuyisa. Njala ogenda mu comment section. Njala mu comments ndabe enabeesinze okuba ne comments ennyingi nga mbe kale katandike n'eno. Kubanga waliwo nedda kati nzemu okusumulula butyo mbadde neewulira bubi mbadde nnafuwamuuko. Beegi benafuyamuuko n'olulwadde nabitwala tugende naye ate nga nina okukomawo bakola ki baweereza. Sinateerera bulungi nnyo naye ate sijja kubeera eyo mpaka kubanga tobeera babuuza any update ki ekiri ku media ki ekiriyo oli ludda anti gye bajja ebintu ebiyigiriza ebisomesa
ne bafuna ekyokuyiga ne basangayo abantu baabwe kugamba balaba ekintu nga ajja kukiraba oluusi anyumirwe naye akifunemu n'ekyokuyiga kuba kubeeramu okola ki era ne ŋŋamba Nannyini kimanyi omuntu n'alaba ng'abadde akola ebintu oba ng'obadde mukazi nga waliwo omusajja n'omusembyayo n'okubonaabonya abaana b'omusajja ofunemu ekyokuyiga nti akaseera kajja kukola ki okyuseemu okitegeera okyuseemu kabalawo ne sitori endala y'omukyala bali be neighbor ono ali wano ono ali wano eno naye ono ayagala tukole ki tukole vidiyo bagamba webba nga otamukola ki otamumukira omusajja ono akwana bba wa munne wano ono omukazi si mufumbo akwana bba wa munne naye ng'ate tava ku nnyumba y'ekiro oli si mufumbo akwana bba w'ono ani atava ku nnyumba awa bba wa ono kati ono omukazi alina abaana naye mukuba n'abaana ono omukazi basukka ne baba mukwano n'ono omukazi n'omukazi ng'atijjatijja nnyo naye mukuba ng'atijjatijja nnyo nga waleeta nasatu tusatu n'atuleetera omusajja n'aseka otubeere ng'empeke 2-3 n'aleetera omusajja n'afunayo kabbongo n'ateekamu kabuli wati n'aleetera omusajja kati omusakazi mu kusooka nga bali bamukwano nagenda nga yeebuuza n'agamba naye ono ndi mukazi munne buli omuntu waleeteranga bbanga nga lwaki tabuwa mukazi munne nina abaana bange baabasomera obulumi bwawa bbanga ate n'omusajja naye n'alya kati omusajja ng'alya bulungi nnyo mukwano era nga n'okuwoomerwa awoomerwa era ng'aseka nnyo n'abeera nga musanyufu nnyo ng'atedde omukazi omutima omulungi n'okusinga mukazi we wamugamba eno munanga noguli alina keya eno maguli alina keya n'okusinga lwaki kino akinkolera eno maguli alina keya aleetayo akatuna n'akampa abasajja bandi badde beegendereza abakazi bwe batyo ababaleeta otumeremere otutawera bwe tuti lwaki bw'atuleeta alatuwa mukazi munne oba lwaki atuwa abaana atuwa kati omukazi n'agamba omukazi agenda okulaba omundi ogusoose ogwokubiri wakusatu bigenze mu maaso muli n'atula n'agamba ono omukazi anjagaza ki bwajja n'aweereza omwana tate tagundi mwana ajja ng'agulubaguluba akapaani aka kamu naye ndowooza omusajja asobola okuba ebintu ebyo abamalaaya abamwenzi nati kati alaba nti abamwenzi kubanga omusajja abamanyi kino oli ayolesa mukwala tosobola kubirya ate obayo omukazi akugamba nti alina gwe yasooka okuba ng'abikola wekimmanga waabwe naye ng'omusajja buli wamuwa ebintu ebyo ng'abiyiwa buli wamuwa ebintu ebyo ng'abiyiwa omuntu bw'oba olina okuba omusajja kiringanga era omusajja okuleetanga obwokulya n'abuwanga muka munne n'abuwanga omukazi ekitabuwa musajja munne okiraba otya naye tebayinza kukitegeera bw'amalaaya ne bakuleetera otwo otwokulya oli munange yabuyiwanga naye kati kino kyakana okubanga ekizirugaziruga bwe kisimanyi nga bwe kiseka ali awo yategerekeka era bakkakkana bakoze eki eri bakola byabwe nga bandisa okwagala omukazi nengebeera gikola kyagiraba ate omukazi tayogera kibi kw'oli mukazi talina kukyogera embooko nebalabama kale nze kankubulye omuganda agamba tannayitaayita yatenda nnyina okufumba njoga nnyo nengamba ati nga obadde weetonda obulwadde n'okulumizibwa abantu balina obulumi gendako mumakyaki gendako wa okitegeera obanga otenda okuba nti wamwe mulya bubi tambulako mu bantu olabe atannayitaayita oba oyinza okutenda mu ddwaliro weetenda ebizibu tambulamuko ogendako ne mumalwaliro gendako emulago wakasajja abantu gye bali balina ebizibu n'osanga ng'oli ali mu ddwaliro talina wadde muntu amuliko avunda buli lunaku olukya afenyereketa taliko wadde ayamba wadde agamba nti nye wadde amwaka okunywa tikaakano naye nga ng'oli awo ng'oli jasi okaba kimubeera mu mbeera yene twebaze katonda obulamu bwoli mulamu n'ekitulo kyatuwadde tugambe alhamdulillahi rabbil alamin stories ndowooza njogeddeko ezo zokka ezigadde tujja kujja mpolampola nga tuzibaweereza naye nga baneeka mbeebaze uti abaana batula ne balaba n'abasinga ne bagiba bakateekayo kundi ku premier vidiyo naye ne kujja n'osanga ng'abantu nga 10 bamaze dde okukomentinga ate nabadde kukola kikutandika ku premier ng'eri under premier n'osanga nga bamaze dde okukola ki okukomentinga nga bamaze dde okulaba nga bamaze dde okukomentinga nga balinda bale bambi ne bajja ne bakomentinga ne bajja ne bakoza rozeti n'ogeruddewo okutandika keereza ku budde
ati mulimu ebyokuyiga ezo ze story entuufu. Mulimu ebyokuyiga, tuyiga bingi oba bye tutamanyi ne tuyiga oluusi n'okikola nga tomanyi n'oyiga. Kati nga n'omuwala ono babbi yali muto ono abadde nga guba obuntu obw'okulya era nakati bbaawe bakyakola ki kati nga mbirose topa magezi ki osala magezi ki bana abantu bakubeko mu kamera ensi balabe bamanye ebintu ebigenda mu maaso kati mu bantu abamu ababuuza ne bagamba kati lwaki oyo yeewaddeyo emboozi n'agiteeka mu kamera nga abaako yabatuno nga mukoowu n'agamba kino kankyogereko ensika ekirabe abantu bakoowu ensi etegere nti ebintu mu nsi bikola ki gyebiri naye nga munnange ekyo ekintu nali nkiwuliddeko abakazi bamanyi obbikola ne bagabira baba bannaabwe obwokulya naye ng'obwokulya obwo baamu ensonga tebuba bwokka. Baana bamma nga tumaliriza kantandike n'ekizigo ekya Nyondo Glim nga mutulaba nze ne Wiiti of course tulabika bulungi nga mutulaba tetweyerusa naye ng'ate era n'abayirusa abagala okuyirusa choice yamu netujja bagoba era nga kiranyumba wa Sister Annie awo nabagamba nti Sister Annie ekirungi kye ebiseera ebisinga abantu bagenda beesiga ebizigo ebyeyerusa ne bibakola bubi ne bafuna nnako ne bafuna binnamakula wane waddugala wane weeruka wane wakola kino wane wakola kiri kitegeera olw'ensonga nti jjukira nti sikini y'omuntu oba kati nga nonga bweri oba yagadde okugikyusa tomala gagigwira era tolina kumala gagigwira akyobola nga ye alina lightning 1 ne 2 ne 3 ye agamba tajja kutandika na lightning 3 akuwe bubi nakyamaanyi nakulekera ennako naye akuwa esooka n'ovaawo ku stage n'ogenda ewalala n'oyeruka ebirungi n'ogenda step by step era okufuna sikini ennungi bwoti oba olina okukola kati lwakwati abamu tebagala kugumiikiriza omanyi munange ffe abaddala ffe abaddugavu twagala okola ki oli agalaikintu kigwewo wiiki emu okitegeera neweesanga afaananyi akanyonyi enkule naye nga oba ogumiikiriza osobola okubeereka obulungi wano ng'ali mweru wano wakiragala wano afaananyi kala bweti naye yakutwala process by process n'okula lightening enki ennungi irabika buli takulekedde gannaku gannamakulu n'ogenda buki tuyige okubeera abagumiikiriza kkiriza akutandikire kuwalina okutandikira mugende mpolapola oyinako ebiki omuntu tegenda kubanga waweyerusa naye nti ekkalayo kubanga abantu abeeru gyebale nga tebeyerusizza aye oti oli muddugavu naye weeyerusa okitegeera kati then n'abagala okukolamu ka brightening I personally nakakolamu kubanga nali muddugavu muko nekolamu kajesi ka brightening nga omulaba ali ku nakyo yekkala ye talina kyayongeramu wadde so kati n'olw'ensonga eyo tubakoowoola muli Abu Dhabi muli Al Ain muli Saudi Arabia muli UK muli luddawa yonna gye muli nti yazagala ogambe nti bigenda kuntukako bitya tulina courier services ez'enjawulo ezibatuusaako ebintu oba oli luddawa mutunoonyeeko ennamba eri +971 52406740 +971 52406740 n'endala tubagiteekawo awo ye Uganda mutunoonyeeko tubakoleko bulungi nnyo ng'ovuddeko ekyo tulina products endala mpitirivu nnyo kati kano kawoota muganda wange kalaba kano kange sinemba kakutemu tekalina buzibu kano kalaba obeera okakozeseza kanaanuuka kati kitegeera kanaanuuka kati nga bw'okalaba kano kawoota okalaba so oyagala ennaano oyagala ennaano okalaba ennaano oyagala woota kalungi bambi mujje tubakole ki si eyo katuna mpitirivu nnyo tekalina side effect kati gwe wenna ng'oyagala products endala bw'oziri mpitirivu nnyo za sikiini za mu kisenge za musajja zaaki mujje bannange tukole ki tubakoleko bulungi nnyo nammwe abasevinga naffe mu Nyondo Estate Experts mukola kyamanyi male kutwesiga esente z'abaana bannange kyazirisivingira ddala era nziwandiika bulungi nnyo era sente teziri mu ngalo zange sente zibbanka ekiba ne zibeera nga ziri seefu paka omwana w'amalayo ne tutuula ne batuwa omuntu wabwe tugenda tukola endagaano omwana afuna ploti ye omwana afuna ekibanja kye mukitegeera baganda bange Nyondo Skilling School sijja kukolerera bagamba nti baana ba maama mujje mubekole kimuteeka mu mutwe abaana basinga mubeera ku yeeyo ne badipootinga abruptly oba tomanyi na kumanya naye olina kyotandikako nakyo
kati wano wekugambye nti jangu osevinge naffe akasente nandibadde mbaita watawo n'ekibalaga balabina akawandiikako ng'oli agamba Rosette munnange njalabere nga ndi ku safe sides kakuteresa akasente ka $5 $10 ngende okujja nga nkola ki nga nsoma busomi okitegeera so abaana bangi bakoze eki bakikoze ekintu ekyo ate nze abaana banneeseka kubanga teri mwana ali awuliddeko ku media Rosette yakoze kino witibanga tekibangawo tono ne wali awuliddeko omwana yo osudde basobola okusirika ne batavaayo okujja nga banna bawaaki ne teriyo omwana alivuddeyo kubanga n'abapasede zaabwe mbakolere products mbaweze products zibaweereza bulungi nnyo okitegeera so nze sizanyira mu sente ya mwana nga bw'obeera ogimpadde kyogala kyenkola ki wete basiibule katubasiibule bannaye mujje mutuwagire tubawe ekizigo ekirungi ekitagenda bonona sikiini ekizigo kyaffe kirungi kyannakyo nabagala ka brightening ne lightening kirungi ddala omuddugavu omweru mwenna tubakolako n'abaana abato mwenna tubakolako mubeere bulungi omukyala eyeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Bannyondo Glim bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo Nyondo Glim basangibwa e Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778 Nyondo Glim tukukuumira ku mulembe.